Side embi. Njigende mejiddamu. Kale simbi nayenze kanyigamu ye. Kanyigamu ng'omuntu. Toyina luyimba na Rema. Lwaki tufuna sente through sales. Ngate tufuna. So ngate that's where we have to make the most money. Nga sente tuzijja ku stage kwokka. Stage gyendowooza nti nno naawe okiraba nti ensi buli weekyuka ebintu bikyuka. Population libali abantu batono. Ngerasho abantu bazikola omwaka olaba wayita weeks 2 oba myezi 3 ngomula tannakola oba no myezi 4 kati buli weekend kubaka abayimbi 5 6 nga poliisi kuba ku likyalo kweri LCs local government oshegera URA KCCA oshegera ulama nti we use the existing agencies we are going to collaborate for enforcement nti before nga tonaba kufuna license ya bala ya mwaka bali abakuwa license abalo ku government bajja kugamba hii music wa msasude kogendo zanyiramu Greater Mubende twala abo Mubende Greater Luwero ye Luwero Lwenzoli yeyo mu Northern United DJs tuina Kampala ndaba Pau yiyo Pau ndoze Greater Bukedi Audio Producers Association yaba producer Greater Bukedi eno lama ndoza lango mukana akaseera. Should we say goal yo gye wali oyagala yawedde eri mukugwa tekyaweza bbanga obudde bwonna tugenda mu party ku celebrating bwannanyini ku biyiye byaffe. What's the problem between you and King Saha? I don't know. Onda byakonga muvuma Nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu byerina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina room ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Okay, kumukutu kwe tuli Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero kwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira mu nsi zonna ali mu Europe, ali mu America, ali mu Africa wano na wali wano mu East Africa nyongero banirizaako mu ngeri emu oba ey'enjawulo. Kale olunaku lwa leero nsinzidde wano ku Federation ekitebe ekikulu era ng'olunaku lwa leero nsazeewo ntambuze ebigere ngambe nti omusana gubadde gwo gujja kunfiirako naye mbadde wa kutuuka era ntuuse omulanga gwange nagwo kubadda ku TikTok okwo abaagulaba mwagulaba nabula kukola hashtag yange ng'egamba nti where is Eddie Kenzo nga nze ng'omuntu mbuuza musajja wange nga simulaba ennyimba nazikuba nakola compilation mbadde nakatuuka wano manager wa Eddie Kenzo Martin Beta nangamba akasajja goli kalalunyu ne mugamba nedda siddalu naye abasajja abawaddemu nnyo essaawa yeeyo ate nabadde awo era nagenza okulaba nga ekibifaananyi bye byasoose okutambula nga bali mu State House eyo twagenza okuvaayo nga bagamba nti corporate law eyisiddwa wabula babloga ab'enjawulo buli omu yayogedde ebibye abantu ba bulijjo buli omu yayogedde ebibye oba oli awo naffe tulina engeri gye tukirowoozaamu okuyisibwa kuba bagambye president ataddeko omukono abalala ne bagamba nedda balimba kirina kikyateesebwako so buli omu ebigambo abiwulira buwulizi mu bubwe mu ngeri emu oba endala abalala bagamba nti
eno copyright law gye bayisizze yaba creatives ba comedians bibakwatako abawandiisi b'ennyimba bibakwatako babadde bayogeddwako ba producer bayogeddwako buli omu buli kiisaali nti akozesa endongo oba buli creative buli omu kati saawa zino tuteekeyo amatu kubanga nne president wa federation agenda kuba atunyonnyola ekituufu ekyabaddeyo. His word is final. Kyetujja okugamba sanyusa okulaba. Asante sana. Ebbanga libadde panvu nnyo nga sikufuna naye finally nkufunye one on one and webale nnyo okukkiriza interview yange. Amen. You are a very big brand mu ggwanga Uganda and okukkiriza okutuulako nange n'okutuula ku mukutu guno eri abantu bangaabo. I don't take it for granted. Amen. But thank you so much for honoring my invite. Amen. N'okkiriza okubaawo. Nja kusaba obuuze ku batulaba n'oluvannyuma tutandikiraawo. Batulaba mwenna abali eyo balamusiza. Mwebale okola emirimu gye mukola. Tubasiima. Nsema naawe webale. Amina. Ndi ne Eddie Kenzo muyimbi ate kati nga ye president wa federation ekibiina ekitwala abayimbi mu ggwanga Uganda ye president. By the oyina ohandinga yiniddi. Obadde oyagalamu. Obadde oyagalamu. Why nagamba abantu awo ku internet ne mbagamba Kenzo abuzaaweemu Abudumulasi. But anyway ndowooza ekisanja kitambula bulungi. So far abayimbi feedback eri etya b'okulembera. Nungi nnyo. First of all njasooka mbuuze ku brand Eddie Kenzo. Brand Eddie Kenzo taliko president. Ogirowoozaako ki? Kubanga fe abamu ng'abaagala music nina ejjinja linakasuka mu bantu jjuzaawo and I was asking myself nenzanya bucket y'ennyimba za Eddie nentunuulira pace kwatambulidde mu bbanga lino nga president nga bw'obanga okutte minzaani ng'oba oli awo fe abanyumirwa music wona abantu abalala abali eyo oba oli awo tuwulira nga abali azaamaanyiziddwa. Simanyi oba akadde okalaba, simanyi oba obiraba, but twatuka ekiseera nga tulaba Eddie Kenzo oba oli awo mu East Africa wano ne mu Africa okutwaliza awamu okutta omumuli gw'amaanyi nga ku nsi yonna kirabibwa ku global market, which of recent tulabanga oba oli awo obudde bwaffe wabusalako. Esteba kiri kitya kiki ekibadde wakati awo oba kiki wakati awo Eddie? Tewaliwo kiriwo naye kisinziira gwalani olaba ki. Buli omu alina kyalaba nangeri kijakirabamu. Eriyo abantu nga bwenyimba oluyimba olupya ate ekimunyiiza bunyiiza aga lwaki tagira n'alindako ennyimba ziri nsooke tuzinyonnyoka bulungi. Ebyo wali obiwuliddeko ng'ayanguye ng'oyo ayata mangu lwaki tabadde mu ka space. Oyo naye gyali nga naye abiraba atyo. Ebeereyo naawe agamba nti aludde okutuwa atuwe oba okitegeera. So buli omu wayimiridde walabira omusana n'enjuba. Ku sayidi eyange nze nkyali oli Eddie Kenzo gwe gwoyogerako. Following wabadde Didier Drogba 100%. Kuba ekyabanfollowingisa kikyaliwo. Sikiwa ezo ennyimba zaasanguka era naye bwe wali okola analysis wazikuba weziri zikyaliwo. Osegedde. Ate ennyimba ziringa wayini naddala ennungi bwe zityo. The older the better. Because zikujjukiza history, zikujjukiza bwe zaafulumira waliwa kyekyaliwo it's like wine. Wine eyo mpuli abantu bagamba simunywa naye mpuli abantu bagamba nti wine eyo bulwa. The older. N'ennyimba we ziri. Bw'obanga olina oluyimba lwewayagala ennyo ne balukubira nza n'ovaamu ezziga nga lukujjukizako ekisa kakukyawa. Lukujjukiza kalondirako. Nga zikujjukiza ebintu bingi. Kiba kibi nnyo obutarecognizinga kintu ekyo. Nnyo. So
ekyam following Saba Drogba n'abalala nakati bakyamfollowing era mikwano gyange njana baleetako wano balabeko. Nze nsooka nadde njogerako ne Alhaji Diouf yesterday yankubiddeko. Diouf ayagala kujjako wano ndowooza alina project ye Rwanda awo nanga nzikiriza bwe nzimala nsobola okuyitako awo ne nkulabako oluba lunaku lumu. I will bring him to yobanja kuyita omukwate nze era gw'olina okuyita nja kuyita omukwate kituufu ekyo kituufu. So nze nkyali oli ekyokuba nti nno sirizinze ennyimba nnyingi that is just time nti mweno time abadde akolaki abadde mu federation nga ali mu kuchesinga copyright music industry bemala ofuna obwannannyini ku biyiiye ne bainkludinga digital then today mu studio oba okitegeera sibadde nga neebase sibadde mu buliri nga neebisse oba okitegeera saabivaako nti mbadde mu kulima lumonde mbadde ku kya music nnyo okulaba nti ezo ennyimba gwe zoyagala ennyo nzisibako ssennyingo banzikolera obwannannyini okusobola okuba nga ate zimakinga sense nga ku pesi kwoziwuliriza nange ku pesi kwenfunira tube nga tutambula hand in hand oleme kundeka nnyo mabega ate bampite ndwale ate nkuyite mu kawashi tokyali ku level wagivaako nyinza obutabaako naye ate omulala kuba music is a family oba creative sector is a family. Nze n'omuzanyi wa firimu n'omuwandiisi w'obutabo n'omusizi w'ebifaananyi tugwa mu category emu. So if I don't remember that one kitegeeza mba sijjukidde gye nkola ki gye nava ate mba siri passionate to art. I'm very passionate. So namanya what is the problem twali tetufuna sente through sales nga tetufuna so nga ate that's where we have to make the most money nga sente tuzijja ku stage kwokka stage gye ndowooza nti nno naawe okiraba nti ensi buli weekyuka ebintu bikyuka population luli bali abantu batono ng'era sho abantu bazikola omwaka olwa wayita weeks 2 oba myezi 3 ng'omulala tannakola oba n'omyezi 4 kati buli weekend kubako abayimbi 5-6 kitegeeza audience ejja kwesala nawe we tubadde tuliira nawe waffe tulina concentrating okulaba nti oluyimba olufunamu nga tonaba kulinnya ku stage ekyo kyembaddeko nze ndowooza kiri mu kugguka kuba ekitibwa president yasobodde okuba nga ayendosinga copyright management system era nakola directive okuba nti now cabinet has approved era ali approvinga dane kati nga tubulako okuba nti to approvinga that copyright law management system bwe bayawedde nze n'agenda osinga katugenda mu parliament kulaba nga parliament etuula ate etteeka litekebwe mu nkola then today mu studio buli omu afumbe ng'amanyi tikyakola kirina value. Kenzo, you're one of our established artists betulina mu ggwanga Uganda. Otambuddeko olabyeko era nsuubira nti teri bukulu butava eri Katonda entebe eno girimu nsuubira olina kyosobola oyamba abayimbi mukisa mulungi nti nkulina wano olunaku olwaleero omuyimbi Joshua Baraka omumanyi olaba pesi kwatambulira atujjukiza ebiseera Eddie Kenzo we yali nga atandika okwambuka paka bwe yayambuka paka kalowoozo ki koyinza okuwa omwana omuto oyo kubanga oba katugambe eno break gy'obadde otutte at least Joshua Baraka oba oli awo ku mutendera guno ogwa Africa n'ensi yonna abadde akwatiriddemu naye kalowoozo ki koyinza okuwa omwana omuto oyo kugenda mu maaso kwongera kukola kyakoze okumutuusa watuuse okukyongereramu ddala amaanyi okulaba nga kituuka eyo ye gyawulira nti gyalina okukitwala akikole n'amaanyi mangi nnyo kubanga hard work pays. At the end of the day, after hard working or multiplying what he has been doing, is going to be even appreciated more. So muzambuza maanyi na kumusiima nti yebale kukola kuba tebangi betulina nga tebakozi naye bw'aba akola nga teyebaka and being focused it is the greatest thing we can ever achieve as a country naye yennyini mu bulamu bwe ng'omuntu. My prayer is to have as many nga nabo bachesinga the same dream. Gwenga president omuntu alinze otya emiti emito egiri mu line eyo ng'oba oli awo bo eimu yaabwe yakushootinga akatale ka Africa n'okushootinga ensi yonna
era obayambyeko otya tugezza tukyali kukyusha Barack oyo nti oba okuteko wali okuteko kakasimu bano mukono ngamu mutabani wangu ba mwana pakati oyo mundonga aba mutabani wo omuga nti awo kola bwoti kano kola bwoti gwenga president momitize emirundi mingi tunyumyamu ne wano yajjawo netutuula ntufuna conversation ntunyumyamu bulungi nnyo twogera ku bintu mu ango nyingi naye ng'ekisingira obuddala ku bitwasinga okunyumyako kwe kula ntulwanira copyright abantu basobole okufuna mu access zaabwe before stage bwe bana era kyendiko nekiteekamu amaanyi buli omu akwate wasobola nasigala nga recording a shooting agenda nze nga nnwana okulaba nti byakola wali bivaamu value. Yeah. Tugende copyright law eteeka lye twasomye ku internet ne batugamba president yataddeko omukono. President one chobomanya copyright law it was approved by the cabinet. Private members bill yasooka mu parliament yasomebwa honorable Fiona Nyamutoro ne bagidiscussingako negenda mu cabinet approved it. Cabinet bwe yaja approving ne wabanga wetaaga okukola copyright management system after the approval of the cabinet. Eyo system yawedde era president n'agenda osinga ekisigadde genda mu parliament kuyisa tteeka. Ani okategedde? Kanyonyole bulungi omuyimbi we Salama Road wali kanyonyodde no kilipo ekyali wazeke kubanga kati fena twabadde bambi tusaze tujize bigambo bilala buli omu yakifunye bulala buli omu yagambye eteeka liyiseddwa era lyayise cabinet kastemala okuyita president naendosinga management system then ekisigadde kutwala mu cabinet ababaka batunulemu wawetaaga okukwatamu okukola kye bokutereeza then ezo gundi zikolebwe ezo nazema kibana ababalabye kitereezebwemu then to sign. Parliament cannot refuse to sign a copyright law. They can only put their input etekebwemu then to sign. So it's done. Copyright law ekwatagana kuba ya creatives nga tutadeko by enoko copyright law ekwatagana kuba yiya bonna bannabitone bonna kuvirira kubasiga ekifaananyi okuvirira kuba bonna ba content create including even namwe era and all of the people were consulted countrywide ye Kampala consultation yali ku Imperial abantu bonna bali mu footages there banamawulire baliyo buli muntu yali consulted and they are included in the paper. Okay. So omulabi atulaba ku Cruise Exclusive president akunyonyodde bulungi so tugenda mu parliament. Yes sir. Ogenda kubaayo nsebo nawe sabube nja kumobilizinga ffenna tugende tubeereyo ngate tufune ekirabo kyaffe kyetulowooza nkigenda kyusa obulamu bwaffe leti bagenda tuwa anytime. So gwandaba omulungi kino kikwata kuli kati kaŋŋambe nga ba tiktokers abakola content waabwe bonna kibakwatako bonna nakati kyoli mu kukola wano already it is in the paper nti ovunaanyizibwa ku footage oyo gwe era tuwaba mulala akkirizibwa mukozesa senga obanga gwe owuna era ng'olaga ownership no copywritinga submittinga no one can use it because it is you era nange go interviewing some of the times ojalanga America n'abalala before nga tanna kukozesa kintu kyonna asooka n'akusigning nti okkiriza footage ono mu distributing nkola nze gye mpulira nti gye ntuufu bw'obuuza abantu bonna ababeera mu zi movie ababeera mu zi music video ababeera mu zi interview we sign with BBC. You have to first sign with what ojja neka consent no signing ati nzikiriza nkolako interview era footage oyo n'ogenda n'omukozesa nga bw'oyagala neme kujja nkya kwefuulira. Omanyi omuntu yandirowoozezza oba oli awo naffe bwe twalowoozanga nti Eddie ayimba bulungi era ennyimba ze oba oli awo ku YouTube ne streaming platforms ez'enjawulo zikolera ddala bulungi nnyo era ye kati financial ali stable. What pushed you oba biki bye walaba eyebweru ebyasinga okupushinga oba oli awo naawe n'okwata ne ku music wo n'ogenda mu ka break katono kuba ennaku zino badde owanya abaana collabos okusinga n'ogamba nti kanwanirire
music ono ffe twali mukusooka twalowooza nga nti Eddie is fine ali bulungi what pushed you nze amazima gali nti siri bubi era bwe nkugamba nti ndi bubi mba ndiri katonda z'amaanyi nze have achieved as far as music is concerned kirabo kya kitone kyange kyayita newe nali nkisuubira osegeera naye nze siri mulungi omu mukama waaba amaze okusitula n'abaako wakuteeka otandika okulengera wansi gy'ovudde oba kitegeera oluusi otandika okulaba obuzibu obuliyo nga weetaaga okuwa omukono abatanavaayo bajje eno gy'olabye ebirungi ebiriyo osegedde empungu teryabire east or west home is the best nze tekinkakatako kubanga abayimbi bannange mbayitako ne Range Rover Prado zaani mbayita okujja okunkyalya bansanga ku nsozi nga bo basula mu ghetto so nga ate nandibadde nyina kye nsobola okolawo kubanga nze nyina kye nalaba kye bataalaba buli omu nagayi wayimiridde walabira omusana n'enjuba nze eno gye ndi nyina kye ndaba bo kye batanalaba oluusi abakyaliko wansi ensonga lwaki nakomawo nwanirire etteeka bwe liyita batandika okufuna ssente nabo beeyagale then we can sit on the same table and we celebrate all together, not only me. That's why we are here. Kubanga ekulu yeyigiriza nti okubuuka. GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owana kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne office za URA gwe wenayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites kino kyekifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo kino kyekifo kyokka tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala bibiri sitting room modern kitchen dining closet nga z'obulungi saako toilet n'ebinaabiro ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator wifi ne DSTV saako ne laundry services tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu byentambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate Garuga Entebbe n'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 mukaaga noti 2. Ku bye twawulidde oba oli awo abamu bye bataategedde abamu abayimbi kye bataategedde bulungi ebigambo byatambula nga bagamba kati radio zijja kubanga okuba oluyimba lw'omuyimbi omuyimbi oyo asasulwa kino kirekawo omuyimbi omuto eyakato oluyimba naye ng'oba oli awo ku TV yeetaaga promotion oba oli awo abantu abayimbi abo tebakitegedde bulungi copyright is copyright it's a right you can have a right to give for free yeah oyina right okugenda nze taagala nkugabidde kibanga kyapa kyattaka omuntu akkirizibwa okugabira ettaka lye mulala akkirizibwa oliguza akkirizibwa okugamba ekitegeera but still TV zamwe zibadde esasula already ne radio gwe genda obuze BBS banga lyakasasulira copyright ebadde esasula era ng'esasula UPRS gibuuze. So this time are we eliminating copyright one? Are we eliminating UPRS? UPRS ye collecting society. They are the ones in charge of collection. Kubanga abayimbi bali abayimbi emabega kawo baze balwanira copyright eno nga olaba nga buli muyimbi gosanga agamba UPRS etubye nnyo UPRS etunyigiriza nnyo UPRS ekoze bwete. So this time president kiche mugenda okulongosaamuko ekintu kye twalongosaamu twalwana nnyo ebbanga litumaze wanaze won twalwana nnyo ne tuinfluencinga body ya UNCC okuli babebekulu bakamiliyoni bafiina balivya nimbabazi okitegeera and bujingos of comedy okulaba nti we take over those boards okulanga twetunulirayoko ne tuinfluencinga body ya UPRS ekulirwa yoyo kati kuliko atini kuliko resignature kuliko
Tonic C n'abalala okitegeera okulaba nti naye mu UPRS batunulayo then kati ne tujja ne tupushinga law okubanga eteekebwa mu nkola then twagala kufuna kye twandiise enforcement implementation enforcement on ground where we are going to be collaborating with the existing agencies nga police kuba ku likyalo kweri LCs local government okitegeera URA KCCA okitegeera kulaba nti we use the existing agencies we are going to collaborate for enforcement nti before nga tonaba kufuna license ya baala ya mwaka bali abakuwa license aba local government bajja kugamba music wa musasudde gogendo zanyiramu titwagala nti buli muyimbi buli olukuba omusasule no you pay once a year yo UPRS yemanya bwe bisootinga kubanga bagenda teekamu chips mabaalo omunawa ezidetectinga pa play ogwo si mulimo gwa baala si mulimo gwa radio mulimo gwa UPRS okudistributing. So federation egenda kukolera wamu ne UPRS of course. Ekyo kitegeerekese bulungi kubanga ye fight gye mbadde nsinga okulya mbayimbi nga buli muyimbi akaba UPRS tujja gezaako kulaba nti so this time round mugenda kubanga mutunula mu nsawo nammwe bennyini nga mukiraba already waliyo board fe tujja kubeera nga tubabuuza kino nga abayimbi nga bacomplaininga lwaki bacomplaininga kati already twateekawo embeera ebalaba kyova olaba bwe twabalaba ne batulaga obuzibu obuliwo nga tebalina enforcement tebalina balina mandate naye nga tebalina support ne tugenda tunyonyola president abayimbi tebafuna sente za buli nsonga there is no support tewaliwo system detecting plays and distribution omuntu basolooza naye tebamanyi bagenda gaba kyenkana because there is no machine detecting plays okitegeera so muzeeyi n'adedicatinga tiimu y'abasayansi aba State House kukolagana ne URSB UCC UPRS olaba nga they build this system that is going to be detecting erina AI intelligence ewuliriza ate era ne counting. Mu kisaawe kino eky'okuyimba nja kugenda nnyo okuyimba kozi ndina muyimbi mu kisaawe kino eky'okuyimba gwe kakase gamba ndi muyimbi oli muyimbi gwe wadde ogamba nze ogamba nti olina muyimbi ndina muyimbi badde manyi nti oyimba nti ogamba ndina muyimbi ganda toli sure ndina omuyimbi nga tuli mu era ng'oba oli awo okuyimba byemu ku bisaawe ebirimu abavubuka ng'obuyigirize bwabwe butono mukko Edi mufunye ku budde obweducatinga omuyimbi atya bwayinza okufuna mu music kubanga tukyali mu era ng'omuyimbi ne Spotify abamu tebakimanyi naddala abayimbi abali mu byalo abali best mu regions n'abamu wano mu Kampala omutuukako n'akugamba YouTube channel bagigulawo batya as a president mukutte akadde akasomesa eddembe ly'omuyimbi omuyimbi atya bw'atunda music n'afunamu koze kirungi gwali ku top ate music woli omu kwa abayimbi basinga okustreamingibwa mututa akaseera okweducating omuyimbi so ekyomukisa omulungi nti wano wenyini wetuli kikulaga nti tugenda kufuna twazimba dda system egenda okutuuka ku muyimbi yenna okitegeera countrywide twagulawo offices eggwanga ddamba wonna kitegeeza abayimbi bano tulina kati obasanga ne tubayigiriza okitegeedde ekyasooka kwali kubayitamu kuba bagamba buli omu ateeka input ye mu copyright lwayandiagadde ebeetya ekyo twakikola ekigenda okuddako kwe kuddayo nga tubasomesa egenda kozesebwa etya olina okugulawo kino okugulawo kiri okitegeera ntubayigiriza obwannannyini obutuufu bulina kuba butya bonna kuviira ku investor yateekamu ssente producer songwriter bonna. This is a Greater Mubende etwala Mubende Greater Luwero ye Luwero Lwenzoli yeyo mu Northern United DJs tuina
Kampala ndabawo Pau yiyo Pau ndoze Greater Bukedi Audio Producers Association yaba producer Greater Bukedi eno Lama ndoza Lango Mount Erigoni twina Songwriters Association twina Bunyoro Gama yino Ankole twina Greater Teso twina Greater Kalamoja twina Greater Busoga twina Kadongo Kamu yiyo Kisoboka Komau twina Sebei everywhere ate buli gwenjogedde bonna balina offices twaba wa sente ne bazimba ne bakufuna offices era balina we batuula ne bateesa ensonga zaabwe ezibatwala sugenda kuyita mu structures zino zennyini okusobola okuba nti tusensitizing abayimbi tubasensitizing okuba nga tubabuulira how music business works kitabwe kikola bonna nga muyita mu zino branches zino structures mwakola kubanga oziwulidde ziyitira ddala kuki mu sub-regions Greater Busoga Greater Mubende Greater Nkole Lango Sebei West Nile Masaka ekirala nga olutalo mba writers oba entalo mba writers n'amaziga mba writers nazo zikyagenda mu maaso kubanga writer agamba oyo namuwandiikira yampaayo buswazi nkulabye obadde omentioninga mulimu mu structure muno mulimu gundi ekwata ku ba writers oba oliawo osolotubulirawo mu ddakiika emu writer agenda funa waliwo ekintu kye bayita spreadsheet spreadsheet eyo soogenda n'ogisomako erambuka bulungi nnyo buli omu bw'agenda ofuna okusinziira ku nteeseganya gye muteeseganyiza mu studio nti ngenda kuwandiikira oluyimba naye njagala percentage bweti ngenda ku producingira oluyimba naye njagala percentage bweti ngenda kukolera oluyimba naye nkuwadde lwa bwereere ngenda kuwandiikira oluyimba naye nze njagala ompe kati ezange mbiveemu ebibyo. That's the spreadsheet egenda okumalawo entalo ezo zonna. So ndowooza ekintu kitambulidde ddala bulungi nnyo ate ne structure tugirabye. So nabadde ndaba muganda wange Frank Ntambi ndowooza Frank ensonga bagikunnyonnyodde bulungi ya kubanga ndowooza Frank kyeyabadde agamba era okibanyonnyodde bulungi. Frank manyi bajja gamba nazannya ebizannyo justifiable counter arguments. The initiative developed by State House scientists. Yubatugambye n'erinnya abadde Sheba Simayiko bikoze bitya sagala mumanya. Now, Uganda mujjukira bulungi nnyo because I'm trying to cite encounters of the scientists baffe ku bintu ebimu bitamanyi. Mujjukira bulungi nnyo mu COVID Professor Niaz mujjukira yali speaker Kadaga nga tuli mu kufa abantu tebalina ssuubi tetumanyi kiddako. In fact nansi yonna Germany bafa US bafa Ludda Brazil ezali z'amaanyi abantu baggwawo President Museveni bamutwalira Professor Niaz n'agamba oyo alina books I've read, articles I've read, systems that operate. Badde sigirabanga kwe kusoosa eno gye bagamba egenda okutrackinga place ku radio mabala tugende maaso era my brother say hi to this man. Hey. This is Diouf. Hey. El Haj Diouf. What's up? What's up? How are you doing, my brother? I'm good. I just miss my own brother, Eddie. Oh, we have Eddie here. I'm having him already here. I'm Alan Cruz. The whole Senegalese people asking about him. He's Senegalese. I'm Senegalese. Hey. They love him over there. Oh, sure. Yeah, man. I'm Alan Cruz. I'm one of the international journalists Uganda has.
Yeah. I'm getting ready to come there, man, to visit him. Hey, you're coming to visit Eddie? That's why I'm waiting for him. If I need a visa to come there or not. Don't worry, I don't think you need a visa. But let me finish the interview and I call you back. I call you back. Hey, Sebo, how are you? Muri Rwanda? All good. Hata Muganda amujewa. Soko kole research how if Senegal needs a visa here, then Ambadira I'm on interview. Nzija ne Kenzo. Gwe. Waddo gamba. Ngomambye mwate. Sikubambye mwakubye anaye yango. Anaye omwana Eddie. Sebo nze mbadde njogana yali ya Diof. Oyogedde naye. Genda ku nsonga y'okula babadaga mashi. They want to revolutionize the creative industry by curbing music piracy and guarantee artists financial stability. How possible will that be? Revolutionizing this creative industry. The new system will register musicians' works and track their usage in bars, radio. Yes. Then how about the main one? Online. How will you end piracy in the first place? Two. Uberango you get denti. TV n'amabara kubanga tekikozesebwa nga oli omutamwadde lukusa bigambo bibiri mu copyright law world over ky'omuntu okozesa ekinyi kya munne alina okumuwa olukusa wabatamwadde lukusa Ntambi yagambye wema okusamarizinga nti copyright management system byo yabyanswa ate bitya kankikulambulire bulungi bataddewo platform nga bw'omala okurecordinga oluyimba lwo oluregisteringa nofuna certificate of ownership kibi kirungi ate kati obuzibu buvaawo era naye nja kuba mufuna Ntambi ayongera okunyonyola kubanga Ntambi ye agamba tebigenda kukola. Actually Ntambi waliwo video gye nabadde ndaba Ntambi kati labayo vako ebyo mayinze saagala olokoso bwe nkwata olimba lwange ne ngenda wali ku account yange ne registeringa nga bwe tukola ku TuneCore nze nkwata oluyimba ne ntuteeka ku TuneCore ne distributing on over 35 online stores ne kati nkuta oluyimba ntutadde wano mu copyright management system eraga ani afuna ki akifuna atya era oluyimba luno oludistributingiddwawa era lukozeseddwa lutya lukubwa emirundi emeka okusobola okudetermininga distribution in terms of payment. Osegera enforcement okujja okulaba ani asasudde ani atanasasula in terms of bars, hotels that they are going to use existing agencies already eziriwo nga poliisi okumonitaringa nga poliisi nga URA okwesa local government mu bya licensing then UPRS ye collectinga yegenda ewa local government nega nti wawadde bani waliniwingidde bani licenses nti be bano ba complyinga naffe basasule waffe nti yebe baliwa already byebityo. Nja kuletera abali technical bakuyisemu technical aspects naye kati nze myamwe leader I'm just telling you ebyangu deni nga betugenda maaso mukana akaseera should we say goal yo gye wali oyagala yawedde eri mukuggwa tekyaweza bbanga obudde bwonna tugenda mu party ku celebrating bwannannyini ku biyiye byaffe nga bakulu esi mukasya kano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education ga gyesi zonna mu Uganda
balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo, ate nga balina ne Sina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall, edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne educational gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira, saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Abayimbi abataakolagana naawe bonna ndowooza kati nze sibalinaako buzibu, nze betwali tulwanirira olw'okuba ekintu kitegeedde tekitegeezaamu nze sikimanyi. Oyinza okuba nga gwe tonnakitegeera naye nga nze nkitegedde, so nze akitegedde kinkakatako okukirwanirira nga nawe oli kitegeera oluvannyuma. Okay, lastly nze njagala okugamba congratulations. Kyekisooka. Ekyokubiri ndakubuza ebibuuzo bibiri tumalirize. Ennyumba yaffe ya Ivory Coast ani agirimu? Akantu ako kannumiriza. Olwazijjuka ennyumba yaffe ya Ivory Coast. Bapangisa. Bapangisa. Okay. Yate ekirala. Muli abayimbi babiri. Muyimba bulungi. Muyina fan base ennungi. Juzi twabalaba mwayimbako babiri ku stage. N'omujoyininga ne tulaba vibe ennungi. Naye tusuubira oba oli awo singa muli kitole. Muyinza okubaako we mutuusa music waffe. What's the problem between you and King Saha? I don't know. Ndabye ko ngamuvuma. That means I don't know the problem. Tomanyi. Ate gomanyi. Oyina solution yakyo? Osobola okuleetawo peace? Ate owulira nyega, that's a good solution. Ekintu kyotategedde ate oba okiyingiramu oti. I keep quiet and I do my business. That's a very good solution. Oli I believe King Saha omusinga ku myaka. Lwaki omuntu omuyita ne mutereeza ekintu kino Eddie? Nze kyenjagala okulaba nga simanyi oba musinga, simanyi oba nsinga, but I don't want to discuss what I don't know. Segedde. I don't think nange olumu ebyo mpulira biwulire bantu oli ayinza okujja nagamba bane mufa kinego nomugati nakoze eki ntya nomugambye I don't sibimanyi sibiraba nabiraba bibansindikidde ko olumu oli nakusindikira nolanga toyina kyakikola because you don't know what caused that. Can you solve a problem you don't know? Then katoyo kintu ekyo kinnuma nnyo bambi. Ng'olabye. Ng'olabye. No kinnuma nnyo. Like mbeera awo ne mpulira nga naye abaana ebikoza bingi. Ebikoza bingi. Feno industry tujagala. Era kyobulaba nze nakola ne ka video ne ngamba edivayo kubanga fe abamu tulya ku mmwe. Era tonsuubira kuyimba luyimba nga lwe nayimba edda. Kyomba nakimala ate kati mbanji ya kipya. Nze buli ngendo fulumi asuubira kirala. Tonsuubira okumpulira nga negezaako okwefaananyiza kye nakoledde. Kyomba nakimala. Era kenzo suubira mupya. Bw'aba agenda kufulumya oluyimba olupya suubira totally different me. Ati nakalala kano kange. Lwaki tompa ku contacts? Ezaaki. Esaba abasajja abakufolenga badrogo bali kinengenda nenkola interview. Yagagendayo. Kola interviews. Jakutwala. Ona ulira nti ngenda.
ate nze mpulira abamatini batugamba olaba bulabi tofaayo njagala ontwalemu abo abasajja njakutwala nze mbeera ne bwe nkola bukozi interviews how are you yajja Diof ngambye ajja njogedde naye eri Haji Diof njogedde naye ne kati awe enkokole ezigenda okunkubwa Fufa yegenda omukyaza nze mukwano gwange ne Fufa yejjo omukyaza kuba Fufa yekwatagana n'ebyo nze nabeera kuggwe wano nze nja kubeerawo ne kati program nja kubanga the other one is international star 2 times good football of the year Africa 2 times one of the best Liverpool players ever kati is sisobola yomu ku bantu abatuka ku final ku quarter za World Cup okitegeera negwe atwisi mu njogera gye twogeddemu wano nange kati nze sirina capacity esobola kumuhostinga nganze alina okubeera nga ali officially tewenyoma ssebo andi kati irabayo wali Fufa yemanya engeri gyejo kubanga Fufa yeri organizing bwa FIFA oli takyali just muntu mbunga bona amulabaawo kati is a brand protected by FIFA bwajja wano Fufa yeno okutekinga over kubanga he has to be protected security wise biki bwafunira obuzibu wano ne Fufa webanga yeri nchaji timbalire kugwe njafuna engeri gyenkusinikingawo funa kifaananyi naye interview eyinza oba biyinza okuba ebiwanvu tomanya musajja mwangu nnyo is a freestyler era nga bw'omuwulidde tayogedde nawe Edi oyina emikwano bambi nakola ne One Bisaka nakufollowinga muliraawo vibe mu vibinga but enyimba zo ziyisa otya mu abo abasajja Edi gwe wuuza ayitayo zitya twategera ku CBS twategera ku internet Edi oyina akakodyo naawe nedda ssebo kale bagamba master yesigazaayo akakodyo kali muto yesigazaayo bu style akakodyo creativity creating music ali capturing veins zonna musaayi mungu my music is more of science not art only omanyi kale kano just kankogere simanyi bakanakuyisa bubi naye Edi musanze ne ba producer 8 wenzijidde wano olunaku olwaleero ba producer 8 kati weewunye studio ezo gye bakolera saawa zino waggale kati abayimbi abalala batuukayo nga waggale nebo nabo naagenda kukola nabo ku project yemu Edi music ono musaamu eyo ate bonna b'amaanyi bendabyeko yensi kati bonna oli akuba buli omu agattamu oli akuba piano oli n'ateekamu simanyi ne Edi oyina kyokozesa mu music awo ne Sudiri ayina abazimbi bangi oyina akantu kookola waliwo Edi waliwo ofulumya oluyimba sound ng'owulira waliwo oluyimba olusula abantu eddala olwosiibuza ku stage zensinga birala lugola tuntuntu luyina gundi abantu bajjamu n'amasaati nga tubagambye ako koyimbye nze nakayiya wali ompadde ku credit kenyini koyimbye mukama Edi by the way lumu njagala nzije tukole interview nga just yakubikulirako ko baana music penetrating atya n'owulira nga PSG maze omupiira n'owulira nga bakuba City Alos nga PSG omupiira gweda abantu bafuna bakuba City Alos kuba kyemanyi yadde kale sente oyina naye kyemanyi waliwo Edi waliwo akantu awo interviews oziteekamu comedy binyuma nedda Edi waliwo aka siya nedda ate abagezaako bikola banno bagenda otukayo akasente ne kabookya ne bava kasente creativity olaba catching moves ezo ziri zikwata omuntu captivating right ezo
olaba Eddie lumu nagendako ne Spice oyo Platinum yali azze tugendeyo ku mistiro nga Spice agenda kukola ne Platinum ne waliwo ebintu Platinum bye yali akola nga tayogera naye nga yakatuuka butuusi ate otero bikola kati bwe mbulaba omu ne ŋŋamba Eddie buno tabugamba banne ng'akaliwa like waliwo element y'obwasita gy'ossaawo era n'osanga munnamawulire nga mutiitizi wala tasobola kujjamu yadde ekigambo engeri gy'otambula gye weekompozingamu gy'okolamu ebintu okimanyi oli omu ku bayimbi abatalina collaborations n'abayimbi banene abaawano okola nnyo n'abaana abato birivingira nnyo mu kusitula abatannaba kutuuka naye ojjooka tuwe ate bulabika bwe buluma abaana abava mu big talent nga bakolima bambi bakulaba otwala ebyabwe ebyandibadde ebyabwe naye nga ate olabika Eddie singa wasoma nnyo n'oyambuka eri waggulu olabika waliyo gwe mu bantu abaali bakolanga ebibuuzo nga mukola bwe muti like muno mulimu abaana okuva interview lwe yatandise eno mbadde nkuwa mazima meerere okuva from the first word go kyogamba Eddie gwe oluyimba naawe ogende wa best boy n'akola n'agana nze nyongera mumyamwe producer nze buli melody yonna gy'owulire yakwata kuvirala kuzogenda kunsa that is me who produced that who produced that oshegedde melody zonna la me who produced that buli melody zigiddo zaani tubeera ne ba producer naye I'm also producer kati nze kuba ezo melody babuuze bonna bwe mba nnimbye kuvirala kuzimbiro mbiro directing azigite ezo and that is me, God gave it to me kati nze netememu mfe that is me. If you want me to produce anyone I can. Banji nnyo n'abalaba emproduce nze ennyimba zaabwe era ne zikuba lwakuba saagala kuyingirira mu bino siku mtu aba takugambye nti nno kiyinza okunyiza omuntu ne munyigagana. Wala Eddie njagala kusangako ng'orecordinga. No problem. Njagala ompitako ng'orecordinga kubanga waliwo bwe njagala okulaba nga sitemya kubanga me I believe kola interview kuba producer bakubulire who I am abakolera gwe lugomanyi nti yali ankoledde oluyimba n'olya ng'olwagadde gendayo oba kuseyimu oba nesimu oba atini oba bawa oba Linux bonna oba kuroki gwe genda uli oluyimba lwe nakolerayo n'olwagala olukube omugambe kanaani yakayiiya gwe oba Kenzo kanyumidde yakuwulire. I'm a producer myself. And that trick, it is in me. God gave it to me. It is a talent of its own that is in me. Posing ogamba nti ndandiko byokuyimba mbiveko nzire mu production. I know how to compose good melodies that catches people. Eddie omanyi okuba ebivuga? Ngezaako. I'm not so good but ngezaako but more of a producer director and a script writer. Kale kintu ekinsuza sebase. Webake. Webake. Toyina kyoyinza kikolera. Kujjako kujja ntukikola fembi on a project. Tola ntuzanya busikiti obone nku directinga yaka kagugenda vibe. Kati omanyi kolayo oluyimba nga video bwetu tugenda ogikola ne Mama Brighton tukimaze. Bagenda kunkuba enkokola. Banadio ina team erikenkokola. Naye twandikikoze nga kyoyogera kyenkola Eddie paka kunteekayo. Towali tabu gotofa ojja kunyumirwa nayo kenyini. By the way mmanyi okugamba akalala okimanyi bagamba kale nange mpulya biwulire abayimbi bagamba
Bamasaka Kids mbu bagaana okukola mbu simanyi bagaana okukola challenge z'ennyimba zaabwe mbu according mbu Eddie yabagaana era yisoko kike obiwuliddeko. That is cheap talk. Ate abalabe bakolera nze era nawe mbaga nti mbakolere kyengamba. Ate ekirala buno obwana buno obubeera obukola content simanyi bali mu kyalo biki ghetto life biki ebyo bwe bakolera ku nnyimba zo bitambula bwe bakolera ku z'abalala views 2,000 music wakuyiiya asinga okuyiiya yayitawo. Eddie netaga by the way one of these days tandika okubeera so close. Ojafuna kubanga bangamba ne batuplets abo omanyiyo omuntu yenna eyali ansemberedde n'atagula motoka mpayomu n'avaawo nga talina motoka nga yevuga ati loni yajja tavuga yavaawo avuga sewa yajja tavuga yavaawo avuga tipsuzi yavaawo tavuga yavaawo avuga gravity yavaawo yajja tavuga yavaawo avuga ne New York yajja wa boda yavaawo avuga ani Wembule ani oli musajja oli anyway buli muntu bambi toyinza munenya buli muntu alinako side ennungi n'embi side yange embi nayo jimbulira njimanyi jimbulira ngambe nti eno mbi so that njige neme kujiddamu side embi njige neme jiddamu kale simbi nayinze kanyigamu kanyigamu ng'omuntu toyina luyimba na Rema nenyina ze namwandikira nezitunda kiveeko toyina luyimba na Rema akantu ako kansuzaako emyaka ng'esatu tujja dukola awo ngonzikiza mangu kati waliwo n'akalala akannuma kalala akannuma mwali munyumira nnyo nno nga gye nkomezza nga mugira ne mutuwaayo akayimba ne tipsuzi teri luyimba lwe mwakola ne tipsuzi ne lutanyuma kale akantu ako kannuma nnyo nti kati kikyasoboka naye nga ate weziri zikyaliwo sheeki yobadde genda oluwuliza oleba otazinirewo anyway nga tumaliza programu yaffe kuba nkulaba oyagala si tukagenda kulya gamba mama waffe tumutumidde nnyo Fiona Nyamutooro mugambe tumutumidde nnyo ate ekirala njagala kwebaza nga bwe nkugambye nti buli mu nsi muno buli omu alina engeri gy'alabamu ebintu kati njagala okwebaza nti kale at least Mungu bw'aliba asazeewo ng'akadde ako katuuse omanyi wano tuyomba buli omu ayogera kino ne kino neeriyo ekintu ekiri kwogerwako nti kale Eddie walwanirira ku bayimbi banno weebalire ddala amina naye teri kintu kyonna kinjogerwako nga tekyogerwa ku bantu balala bonna naddala singa baba bakoze nga bwenkoze teri yagala amusinga buli muntu ayagala nga yasinga ola mulwanira mu bika ewamu maama omu taata omu naye ne mulwana olunaku lw'okudda mu kyalo yagala ogende nga gwateekawo emmotoka mu lujja atagirina n'akunyiigira nnyo ayinza n'okugamba oyo ani yatuyoola ebigere twamulabirawo naye nga muli baluganda buli omu ayagala abe nga yasinga kati asinze bamuyiikiriza nnyo ow'amaanyi yasobya omunafu tasobya omunafu tasobya ngako era n'obanga olina benzi yaawe parkings waboda najja n'agiyingira bantu bakugambirawo mwoyo ne ku ssente agende mu ddwaliro naye senga ggojja nosanga waboda n'omukoona nga ali awo bayinza ojjokya bayinza ojjokya senga mugamba batakusaasidde n'osula mu busuzi dakiika 2 nga tonamuteeka mmotoka mutwala mu ddwaliro eggwawo kale Eddie maliriza n'ekikyo kyasinza okufuna mu music kyosinga okutunulako n'osanyuka nga kyekikuwa essanyu mikwano nyina emikwano buli kanyomero kaggwanga nyina emikwano mu buli nnyumba gwe gy'oteekako n'otunulako ebbaati n'abatanjagala mwe bali ne batono nnyo nze singa kwegombako zo international friends boolina n'abaawano nabo bantu abaawano baleke bano bo babateekeddwa
naye giri emikwano egimalayo kati nze mbeera awo nitandika okuimagininga naye no gimalayo kati Edi munyumya kine teri muntu atalina contribution kati kankubuulire nze nina mikwano gyange abawagizi bange ng'avuga boodo bavuga naye akagaali naye nga muvaliwenga nnyo kubanga abo bambeeramu ate gwe wotasobola buli omu alina waakwata nze byonna bina kale obikoze n'ebiralala obutonotono opulunguse naye kyensinga okwegombako opulunguse bwa buntu kyensinga okwegombako bw'otunuulira jjaniyo ng'ejo z'ovuga olugendo lwo buli muvubuka yandirwagadde naddala kufa abali mu art fena twegomba n'ogamba bannaye songa Will Smith nange ampitako bannange naye ne kale ggola naye osobola okukola n'ofuka Will Smith osobola naye kitwala mu hard work era ojjo olina okukola ennyatooza buli kimu nakifunira kati awo lubonsuubiza oluyimba lubaako ne we lunteeka ne tulukola kati ne bakubuuza owaayo ate oyo nonteekayo naye enkokola ze bajja okumpubaawo ku big talent kale labako bulabi naye togula mali nyina ntono bambi akayimba wakagize yadde abamu tekabasanyudde ate lwaki Abannayuganda baagala okwogera ebintu olinaga Eddie Kenzo awo ate yasuseemu obugambo lwaki yakoza naye nze nagambye bugambi alina kukozesa buliwa mbu wakozesa ebigambo by'omwana naye wamu wamuyambye olina kyewamuwadde eri abakozesa ebigambo ne batawa yadde kati omwana omanyi nti nno olwaliro yayogera ekigambo kyekiri olova bandyagadde kikomaako wakiyimbye labako bulabi naye togula naye kayimba katunyumidde Kenzo salamu alaikum osiiba kitegerekeka yagambye alina alusansi sisukawo wano olunaku olwaleero Align Cruise gemanya Cruise Exclusive gwe mukutu kwosenzidde okubanga ate otulabya Winslow Apartments woolina okuba n'ogenda n'osulako n'owummulirako kaawo gwali ku Entebbe Road saagala kusukkako wano olunaku olwaleero musibe bulungi mweraba nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebbe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765520038 jangu otulambuleko ozuule ekipya Mu kasya kano kankwanjulira Mamiga Gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri Origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata Mamiga Gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.
onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet engazi obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna, anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku 0752 108 4 oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 9 83 2 6 GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi. Kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga. Gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna. Tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa, steam bath, sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere. Tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector. Kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo. Tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owana kusumbukana n'amadaala. Ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso.